Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko nyiga kalwedi ako kolabo osobola ogyegattako naddala gwe atanaba gyegattako, n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde mwana muwala ayina ebizibu oba ayina ekizibu kye kyayagala obbannyonnyolamu, mumuwe ku magezi. Nsaba mumuwe ku magezi, muwulirize message eyo gy'abasindikidde, mumuwe ku magezi, mumubuulire kasooke koogere kaggweeyo, nange ngenda kumuwa endowooza yange ku eyo ensonga gy'ayogeddeko. Naye ng'ekikulu osobola okukomentinga wansi awo ku vidiyo yajja kubaddamu kuba kwali kuno ku YouTube, era komenti zonna aziraba agenda kuba akuddamu, mujja kwogera. Message zinasinga obungi amagezi g'anaatwala, naye ng'asaba ku magezi kyekyo muwulirize ka recording kaako nkabaweereza mukawulirize bulungi. Wale kutuweereza n'abalabi ba Kyayiti bonna mbalamusizza. Omulamu wange owuliriza nti ate nafumbirwa afune mukwano gwe amwetegereze, buli omu yetegereze munne. It is fine. Naye munnaye tuli bazibu tetusobola kwetegereza muntu 100% nti onaamusanga atuukidde bukimu, naye si kyangu. Naye nze kale kyali kintuuseeko okwetegereza omuntu alina amaani akuyiwa. Nsaba recording audio yange eno kubanga otuwadde chance, naye nsaba bwe yanagiwuliza mpe ku magezi. Nali ninawo enkola nga nkola mu dduuka, bakasitamazi bajjanga. Mama gino omuvubuka nga nansaba mbere mukwano gwe. Nange nga maze ebbanga nga mulaba nga talina buzibu, naye era namuwa omwaka nga mwetegereza nga ate takimanyi. Omwaka gwalibidde ogwokubiri ne tubeera bamukwano girlfriend boyfriend. Ku weekend saakolanga nga tugenda outing. Tusangayo bakwano babanyanjulira nange mwanju yabange kale nga kapo yennyini. Ate nga buli mwali open eri munne ssemu nga tuzisharinga buli mwaka akwata ya munne nga tewali buzibu. Omwaka ogwokusatu yansaba mbeere mukyala we, yansaba obufumbo, naye nga ebbanga lye twerabeera tewali buzibu. Ne tutambuza ensonga tugenda wa Senga natambuza ensonga mu bakadde, era ebbanga teryalidde n'omwami wange ne mwanjula mu bakadde bange ne tubeera ffenna. Mukolo gwatambula bulungi, nenfuna obuto nenzaala. Kati wenzaala ntuuka ogenda ku family planning. Before mufumbirwa mu mukwano gwaffe twakozesanga family planning eya withdraw, yakozesanga withdraw. Kale obulumu ng'akozesa n'ekkombo ebityo munasonyiwa bino biteeka kumpewo, naye kale nakyo kankyogereko. Kati nga omwana amaze ozzaala natuuka ekiseera nga kyagenda ku family, ye yansooka n'angamba nti ngende ku family enzungu, ne mugaba tetukozesezza eri gye twakozesa ebbanga lyonna nga tubadde nga tukola kintu wetuli nga letuzaala. N'angamba nze sikyagala, genda ku nzungu. Enzungu sizikozesangako, naye we nazikozesa nze zampisa bubi, nayisibwa bubi nnyo, zankaza, zankulukusa, buli kimu. Kale abakyala basimanyi sijja nnyo byogerera bubi, naye nze zampisa bubi ne zikyagala nnyo amaka. Omusajja n'ayomba ne lufuuka olutalo olwaddala nno, omusajja n'okungoba nangoba. Family planning nga yekindeetedde, naye ng'ate wali twali nga tukwatagana nga tukozesa naye efamily kale eri oba ngambe ewa butonde, naye nga family planning yatabula amaka gange. Omwami ng'ayomba buli kadde n'atuuka nanzira nga buli mukimanyi nga musula mwenene nga buli omu ali ku lulwe. Omwami ne mwegaya ne mugaba akozesa family gye twakozesanga n'agaana, nangamba owulira ng'oyagala kuzaala, nze ono omwana amala nga toyagala kukozesa family, naye bweyagala okuba naye kozesa family. Ate nga zinkola bubi ng'aziraba tezirese n'olutalo. Nambeerawo nga ndiwo ku lwange nga tandiiko, omwami yakyuka ewaka nga takyali awo nambere nenga oba afunye mukazi, naye ng'ate sayini zaalaga waka teziraga nti alina omukazi, ng'akomawo nga buli gyezaawa ze yakomangawo. Ate nga buli kimu waka abadde akimpa ate nga takimpa olwakyuse, laava eweddewo. Lwani ne binsibeere nga nkoze ntya ne ngendako ewaffe. Omwami yalaga nti teyanfolowinga wadde embeera emyezi 2 nga tanfolowinze. Yangamba oba ogenda omwana wange temutwala, ano omwana amala saagala kuddamu kuzaala, oba tayagala kubeera ku family ekitegeezo ayagala kuzaala. Bwe yagala kuzaala genda ewala gye bagenda okukola ki, okufuna ayagala okuzaala yakuzaalemu. Ne ngamba waawo ki kino kyayogedde. Bannange omwami yandisappointinga, abasajja tebeesigika.
nembeere waffe emyezi 2 nga nkwira bukubiza essimu naye nga koneetondera erabula nga tayagala ate kujja wakatula mu nsonga era singa yangamba beera wakuba anajja nabeerawo emyezi 2 omwami wange nga tajja nengendayo kulaba ku mwana wange nga alina nemba gwamulekera nengenda nemulabako ng'ali mu mbeera mbi namukwese muga omwana wange ngenda mutwala nangamba alabe kujja nga siriiwo kale nebeera biwanvu omwana nemutwala naye nga ategedde saamubba omwana nemulekera mami wange famire nensonera ssente nentandika okukola nafuna capital nenkola kati mba nkola emyezi giweze 3 omwami najja waka mu butongole kubanga wali mu kuyamba mbagambidde n'okulwana kwalimu naye nga famire yebireese kati noza naati okujja musango ki gwagenda okulopa ewaffe okunkuba olwa famire ate nga twali tukozesa famire yaffe bulungi nagigaana ogikozesa kati munaye omwana namujja nemuwa mami najja mbu nayagala kulaba ku mwana olwo nga ankubira essimu nti ayagala kulaba ku mwana mugaate wali buzogenda omulabeko era najja namulaba naye yabagamba ngu amutwala ajja muzza mu holiday eri before no lockdown naye omusajja yalemera omwana wange omwana yamulemera mpaka nakati namukuba essimu namugamba njagala omwana wange mulabako yangamba lwebero najja omulaba ntegeeza nti ojja mulabako ate era omulabeko omala ogende tomukwatako ate wamalanga agamba nze njagala nga ate oli wano waka jjukira natandika okukola nze kati sina buzibu bwonna okuleka stress ya mwana wange yamunyima yali awo mimi wange amulabirira naye yamulekera bantu yamujja naddamu nafuna omutwana gwamulekera tamanyi oba asiiba atya naye nga yagamba nze okuddamu okubeera n'omwana wange mumpozi nga ndi naye mumakaage naye ate nga nze ebintu byalinga nkola nga byakyuka nga nepya nga byamunkyaya naye nga si muntu ali awo ayeetonda naye nga kyekyo nze ngamba teyeekwasa famire akayaliko ekirala naye gye byafundikira ng'agamba mbu tagenda kuddamu kuwasa mpaka nga nzizeewe kati tuwezeza emyaka 2 tannawasa sinnafumbirwa naye nze nkola nze sirina buzibu buli kimu kyenjagala nkyetuusaako n'omwana wange yalinga mami we nga mutuusaako buli kimu naye ye yamuteeka tanganya nakumulabako mpaka mbu nga nzizeewe ate teyajja mu butongole nti oba tule waka mu nsonga tukyogereko agambe nti oba ffe tutesenga ababiri nti oba nedda kufuna gye twakozesanga buli gye nyina bagambyeko kati ngenda kubeera ewe nga ndwala bifamire bye nga ebyankola nga byonna nga mbibanyumiriza mpaka ddi ate nga yangamba bwe sigenda kuddamu kuzaala ngenda kubeera n'oyo omwana mpaka kati ngenda beera ku famire ezo nga wezampisa nga wembagambye ate nga n'omuntu yakyuka kati awo nebuuliza yangamba mbu tagenda kuddamu kuwasa mpaka wendidde ewuwe ate nange sifumbirwanga simanyi oba alina nekyeyankola simanyi kuba ebbanga ligenza ate abawala tubeera tufuna abasajja batugamba tuwasa naye nze ageri kale kenabeera nnyo mukwano gw'oli nendanga buli kimu nga alinganga kale ebbanga limaze nga mulaba nga mutrustinga buli kimu kale ndaba ali okuddamu ofuna omuntu omupya nange kinzibuwalira naye ate akakwakulizo keeko ate antiisatiisa nti bwe naba nfumbiddwa omusajja omulala nti kunze naye kujja kuba akaafa kati oba alina abantu banteekako nga bambega simanyi bukunze naye kujja kubaako omufu yayagala abeere nange ate aganye okukwatagana ku biri bye twalinga tukozesa ebyali bimpa emirembe ate nga famire yatabula amaka gange naye ate naye mwennyini ayika yaliko ekikyamu nga tamanyi n'abeera tazaala mpaka ddi omwana omunga omwana yakula dda soma ate lwaki omwana wange yamulemera n'amugjayo waka ng'agamba nti agenda mulabako agenda muzza kati katega ali awo bannange wano wensabira kubawuliza nga nawe mpe ku magezi nze omusajja bye yankola saagala muddira yankola bingi ewaka awo naye nga nsirisa engumye ova ku muntu gwe okuzira okumala emyezi 2 lunaku ng'osuula naye ate newaka n'akyuka nga buli kimu takyakikuwa olw'okuba mbu tokyalinga buli bwe wali wakyuka so bannange bufunze byebibadde kawanvu naye munansonyiwa njagadde mbanyonyole bulungi nsaba ku magezi nabagamba ina ka video ke nateekayo nga mbanyonyola tusobola okwogera ku ebyo byali bikutuuseeko n'obibuulira abantu naddala abaana abawala ne babiwulira ne bafunamu ebyokuyiga ne bamanya nti kino bwekiti kiba bwekiti kati n'olwekyo ku nsonga eyo gye nabagamba okusindika kalikodingi ng'okalikodinze bulungi nnyo n'okansindikira nze mbeera nja kateekayo ku YouTube bulungi nnyo kati ng'ono bw'akoze mwana muwala ampeereza
recording nga ka recordinze bulungi nnyo era nsaba nnyo gwayagala okukuweereza recording ng'oyagala abantu bawulireko ebyo ebizibu by'oyiseemu bakuwe ku magezi nakugamba nti ofuna luumu gye weesibiramu fuba okulaba ng'olikodinga ng'emabega tewali leediyo eyogera oba music yenna nga temuli music yenna. Amannya nze nagaggyemu yabadde ayogedde n'amannya ge n'amannya nze nagaggyemu. Amannya si kirungi kale nze mba nina okukawuliriza ne mpulira ekitali kirungi kugenderamu beera nina okijjamu okitegeera nga omanyi abantu baffe mu Uganda mba nina okuggyamu ekyo kyendaba ekitali kirungi abantu kukiwulira oba ekisobola okukuleetera obuzibu oba okukyankalana nga ggwe n'olaba nga kyewakola si kirungi kati ng'amannya ng'ago oba olina okugagyamu okitegeera. Kakati nze nakawuliriza bulungi nsuubira naawe okawuliriza bulungi. Nze kye nsobola okugamba ggwe mwana muwala ngenda kwogera ku kintu kimu kyokka ku ekyo kye yagamba mbu w'onaafuna omusajja omulala mbu kujja kuba akaafa ekyo alimba akutiisatiisa butiisatiisa. Teri muntu alina buyinza ku bulamu bwa muntu, ekyo njagala mukimanye. Mukama Katonda yasalawo nti gojja kufa oba tojja kufa okitegeera. Kali n'olwekyo ebyo jasi abyogera kutiisatiisa butiisatiisa ffenna nange nali mbyogeddeko nga bigamba omukazi naye biba byakutiisatiisa tolina ky'oyinza kukola. Obulamu bw'omuntu buli mu mikono gya Mukama Katonda. Olina wakutiisa kutta Katonda tasazeewo tasobola kutta, ekyo nkikubuulira. Ku ekyo obeera mugumu akulimba ekyo kyogamba ajja kutta kummwe kuli kajja okufa akulimba akutiisatiisa kitegeera. Ekyo kye musobola kukomaawo. Njagala nnyo mmwe abali ku YouTube mba muddamu mumuwe mumubuulire munyumye kuba gwali ku YouTube okwo munyumye omunnyonnyole nga bwe nkugambye nti oba oweereza ka recording emabega saagalayo music yenna okitegeera. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko weegatte ku channel yaffe likinga video oba likinga ka audio yako. Mwebale kubeera ku channel yaffe. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Katonda abakuume.